now go to them? Yes, we have them. So we may just complete the shaping before you by marking documents. Okay. And you mark your documents, by the way. Yes. I prefer you to mark your documents. You say this. Oh, that's okay, but And I go by what you want and just say record as well. my road, that's okay. But I will mark them also. most of them. It's for sharing on the 16th. Okay. When the next years, you start again. Now you have to mark everything from one to the end. What is that? That's it. Let's idea for tubadde n'ebintu bye twasaba Electoral Commission byebadde tennaba kutuwa. Kkooti n'etuwa okutuusa olw'enkya tubeere nga buli kimu kyonna tukitaddemu. Ate n'ewa oludda olwawaabirwa okutuuka olwokusatu babeere nga bataddemu obujulizi bwabwe bwonna. Then tutuule wamu tulabe ensonga ze tulina okumulungula. Kulonda kwali kutuufu tekwali kutuufu. Then awo tutandika okuwulira omusango n'abajulizi. Tuli ku kkooti era olunaku lwaleero tufunye obuwanguzi bwaffe obusooka. Omulamuzi bw'atukkiriza okuleeta obujulizi obubadde bubulayo okulumika Salimu Uhuru engeri gye yafuna obuwanguzi mu makwetu. Olwaleero kkooti etukkiriza nega nti obujulizi bwonna obubadde busigaddeyo tubuleete bugende ku fayiro. Yensonga lwaki omusango bagongezaayo okuva leero mpaka ennaku z'omwezi nga 16. Neesigadde mpola eno era nebaza Katonda tuli wano. Nze ninze mulinze omuganda agamba bomega toluma ngenda kulumira ddala.